tugenda kuzzaawo ekyakiraata the parliament twaniriza nnyo jakuba obutuuze webale nnyo olwenda okujja kuweerera mukwano kiraata the parliament tugenda kuzzaawo ekya Dr. Lawrence Mulindwa mukama mulungi kiseera kyonna bakungubazi bannange observed family kandite family yange bakyala bamuganda wange kamuyitibwa maama baganda bange ebigambo byange si bingi nnyo olunaku lwaleero okujjako okusookera ddala okwebaza Katonda badde atuwadde obudde ne muganda waffe Yosefu amale erundi nti obulamu bwe bubadde bukulu gye tuli era abadde alina maanyi nnyo kyagasseeko obulamu bwaffe ng'Abannayuganda. Engalo za Katonda tuzikube ffenna. Njagala kwebaza buli ssekinnoomu azze leero kuba abaddewo kuva jjo batusaba bannaddiini abakulembeze n'amawulire mwebale nnyo nammwe okuba nti mwegase ku mukwano gwa mutamanyi kubanga ekyo kyeyabisabire Katonda tigenda kumwerabira. Njagala okuweereza okwebaza kwange okusookera ddala eri omukulembeze w'eggwanga pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni olw'okutandisa pointinga olw'okuteekayo ennyo okufaayo kwe eri tamala emirundi mu kiseera kino kyabeeredde obulwadde. Pulezidenti abadde takola yekka, abadde akola ne General Lweiso, General Muhoozi, abadde akola ne Controller omukyala Jane Baleke, ate era abadde akola ne Office of the Prime Minister. Nze obwange gubadde gwa kumakinga sure nti no information etuuka mwezi offices zonna mbadde nkola n'omwami gwe bayita Farouk Kironda okulaba nti tuteekawo ekifaananyi ekirungi eky'omukulembeze w'eggwanga n'abantu n'emikwano gye n'Abannayuganda. Nkimanyi nti tamala emirundi
Françoise Gilbert ye musawo tubadde tukolagana ffenna annyonnyola buli kamu taata we kabadde ayitamu. Then ne neeyongera okusaba nti bannamawulire abayina ebibooziboozi kino kiri ngenzi tumuwe respect kubanga ajjanjabiddwa famire ye yonna, bamaama babaddewo, abaana tubadde ffenna, ate era nsaba tusigale nga tukolagana famire. Abeeraliibwa abataliiwo tusigale bumu. John Gilbert n'abalala bonna. Kansabe enkomaawo aziza mukaddizo mukulu naye nga sinaba oba kusembayo ovudde mu maka gange yavange mukyala era basaasira nnyo ate era obubaka obulala ne buva ewa taata wange Mwangiriransani abadde mukwano nnyo. Ku luno tasobodde genda mu ddwaliro ery'omulundi ogwasooka yali mulwadde naye n'agenda, naye kaakati ku luno yamugambye nti asijja kusobola kubanga munafumu naye nga obubaka obw'okusaasira buva ewa Mwami Mwangiriransani abuntumiddwawe Former Vice President w'amaliriza Katalina Smith, tugenda kutandika n'okwogera kwa Bebekulu oyo nga Tamale ne wabadde kitanda yamulabira nti alina okwogera, abadde akyogera lunye kimanyi n'abaana yakibagamba ne bamaama yakibagamba nti Bebekulu alina okubeera ng'ayogera wonna. Tugenda kuzaala abaana nga bakulembeddwa mu John Tamale, twaniriza obubaka Parliament bw'ekitundu kino kola ne Bosco Kenya badde tukwebazizza nnyo okukwebaka mu ddwaliro wonna, tukwebazizza nnyo Bosco Kenya. Twaniriza Honorable Bwenombi Tembo badde ntaka tukwebazizza nnyo, twaniriza nnyo. Tugenda kuzaako Office of the Chief Guest, Hajjati Misa Nabego Kabanda. Hajjati Misa Kabanda. Tugenda kuzaako Office of the Minister of Land. Tugenda kuzaako ekigo kya Office of the Minister of Land. Awo tuzeeko ekya muganda waffe Bebekulu.
tugenda kuzzaako IGG Betty Olivana Misango Kamyana. Tugenda kuzzaako Human Resource Department badde kubeeyanziza mwebale nnyo ddala, mwebale nnyo okwagala muzeeyi. Tugenda kuzzaako Mr. and Mrs. Lutaya. Mr. and Mrs. Lutaya. Tugenda kuzzaako Alhaji Wabusimbi, kulengerawo tugere maama weebale nnyo. Tugenda kuzzaako Joyce Fulatante, balengera bwe mulyawo omugezi wabadde awangaanira. Mwami Kamagu Kulaba, Njala Esther, Mwami Michael Sekusu, mwebale nnyo okwenyambalira muzeeyi ebbanga lyonna Joyce. Senga nkulengera tugenda kuzzaako CWM Mirembe n'ofuka Base. Tugenda kuzzaako Paris Church Girl. Nammwe mugyeeko ekikuli kyammwe. Tugenda kuzzaako Executive Director UCC Honorable Yombi Tembo. Eraliko Minisita ebbanga ddene okwaniriza nnyo Executive Director UCC Honorable George William Yombi Tembo, Executive Director. Tukwenyazizza nnyo okubeera ng'obeerawo. Tugenda kuzzaako Catholic Women Guild, nammwe mugyemuseeko ekikuli kyammwe. Tugenda kuzzaako ekibiina ky'abajjajja Nakakande Bunnamaaya, nammwe mugyemuseeko ekikuli kyammwe. Mwebale nnyo bannange mwebalire ddala abakyaki, abantu mwenna basobodde okujja, kuba buli muntu ali wano taata waffe abadde amumanyi, y'omu alina kyamumanyiiko. Baleeka tugenda mu sipiidi, tugenda mu sipiidi tono nnyo. Tugenda kusemberayo oluyimba lwa
funeral service. Naye kapite Dr. Lawrence Mulindwa ogyeko obwetyo ebigambo by'otuusa mu bufunze. Buli muntu akimanyi ky'obadde ne mukwano gwo taamala emirundi atakyasobola kukola takyasobola kuwuliza ebyebasaawo. Bakungubazi bannange mwenna, former Vice President, baminisitaazi mwenna abali wano, abakungu mwenna, ntiibwa mu mbeera enjawulo, kitalo nnyo, kitalo ddala eky'okubibwako mukadde waffe, muganda waffe, mukwano waffe, taamala emirundi. Omuntu bw'atandika okwogera ku mugenzi ono ayinza okusulawo. Ate munywanyi wange nnyo, mukwano gwatandika nnyo naddala nga ndi pulezidenti wa FUFA, kulembera ekibiina kidoganya omupiira mu ggwanga nga FUFA pulezidenti. Yakola kinene nnyo, abadde ayagala nnyo omupiira obeebereza nnyo. Era ku magezi ge amangi ennyo nasobola okutambingako nnyo okulaba nti tutereeza omupiira ogwali gugenze wansi ennyo mu biseera ebyo myaka gw'enkumi awo nga gutandika. Yakola omulimu munene nnyo, n'akuba obutabo kanyola ku ttaka wa Uganda obubadde bwava n'awa amagezi ag'enjawulo ngeri kyetuyinza okugujjayo wansi tegwali eyo kimyekwaga grades n'abakilaabu amayisiro w'abakilaabu gagala amakulu ga KCC babbira n'ettimu endala ezaaliwo magezi agategakozesa bulungi nnyo okulaba nti tutuula omupiira. Tufiiriddwa kubayo muntu obadde otula naye n'akuwa ekyo kinnyini ky'otegedde okufuna. Abantu boogedde oba abasezi baddewo era ng'omuntu omutonde waayo lwomanya amanenge ye gy'atambuza olugendo lwe, naye nga tufiiriddwa nnyo, saasidde nnyo omukulembeze w'eggwanga, pulezidenti ne gavumenti yonna ne gavumenti ya Buganda n'abantu bonna olw'okufiibwako Buganda waffe. Tusaba Omukama agumye famire Namisani ne bano bonna tubasabira n'abaana efamire yonna yonna y'omugenzi mirungi Obuganda asobola okubagumya n'okulaba abaana bakubiriza bube